Abavubuka okuli Pato Dennis, Abigail Kalende ne Nalunkuuma Ruth abakwatiddwa olunaku lw'eggulo ku wooteri ya Eliana Ntinda mu division y'e Nakawa basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti ey'oku City Hall mu Kampala. Bapulida abavubuka bakulembeddwamu Paul Waswa okuva mu Chapter 4 Uganda asabye kkooti bano beeyimirirwe. Given that the offence for which they are charged of is not a capital offence, secondly, the offence for which they are charged of is a bailable offence, and also thirdly, Your Worship, for the fact that all the accused persons have a right to be presumed innocent. Ku nsonga zino omuwabi wa gavumenti ategeezezza nga bw'atalina nsonga lwaki bano tebeeyimirirwa. Okusinziira ku mulamuzi wa kkooti eno abakkiriza okweyimirirwa ku nsimbi ez'obuliwo $50,000 buli omu n'ababeeyimiridde akakadde kamu n'ekitundu buli omu ezitabadde za buliwo. Pulida wa bano asanyukidde kkooti olw'okukkiriza abantu bano okweyimirirwa. Era leero tuli basanyufu nnyo nti kkooti ebawadde bail ate ne bawa bail ku bail terms ensaamusaamu ennungi. Era tuli basanyufu eri kkooti ne state obutawa objectinga ku prayers zaffe. Bano baakudda mu kkooti eno ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogujja. Bino bibadde bikyali awo omukulembeze w'eggwanga n'afulumya ekiwandiiko ku mukutu gwa X oba Twitter ng'ayogera ku bavubuka bano bavuddeyo okwekalakaasa nga bwe bavujjirirwa amawanga g'ebweru. Ono ayongedde n'ategeeza nga bw'akizudde nti ebikola by'okwekalakaasa kuno bwe byabadde bigendereddwamu okulumya bannayuganda nga n'olwekyo yabadde tasobola kubakkiriza. Bw'atyo n'ategeeza nti singa okwekalakaasa kuno kwabadde kwa mazima mu lutalo lw'okulwanyisa enguzi eyandisoose mu kulumba kuno okwolekera palamenti. Abavubuka abakwatiddwa agamba tebawuliriza kuwabulwa kw'ababyakwerinda. Ebigambo by'omukulembeze w'eggwanga akulira oludda olwabula gavumenti mu palamenti Joel Ssenyonyi abikubyemu ebituli. So ne Mwami Museveni alina ekizibu kyekimu, alina abantu abamwetoolodde abamugamba nti abo si bannayuganda abeekalakaasa ababakumamu bazungu bakyerupe nakito bawuliriza gye binaggwera nga tawuliriza bannayuganda tebijja mubeerera birungi. Wuliriza bannayuganda ki kye bagamba, lekera awo okukweka omutwe gwo mu kibakuli n'olowooza nti tewali kigenda maaso bino tebiri siriyasi. Kinajjukirwa nti mu mwaka gwa 2019 omukulembeze w'eggwanga yeetabako mu kukumba okuva ku kijjukizo kya Meefuga okutuuka ku kisaawe Kololo era mu lutalo lw'okulwanyisa enguzi okwategekebwa Colonel Edith Nakalema ebiseera ebyo, wabula kuno kwalinga okusiwa ensano ku mazzi ku nguzi anti oyinza okugamba nti yeeyongera bweyongezi.